servants ba Kabaka twena abanyayuganda turi hano yo mu Central London turi hano ya twatugira bibiri kwa Kabaka warga yo kwishaha turi kubanja mayega waza hati ezeshaha oli Namibia oli mesi z'abataka kubugana Kabaka wabo mayega Uganda yonera kurahira turakurahira gukora yite Kabaka muwenda mutebi omusheija oya okwatirire buri munyayuganda wena iwe mayega iwe na Kagere iwe na Nabaroga iwe na Wasajja kumurayite Kabaka muronda himuratore abana banyu baryatemwatemwa abana banyu baryaribwe binyonyi abana banyu baryaribwe mbaza muhanda mureke Kabaka w'abanyayuganda mayegaruka Namibia ekura Kabaka weitu kandi Kabaka weitu no mushisho nakundwa buri yomwe tibaganda bonka tibachika bonka tibanyankole bonka muri munyayuganda wena arakunda Ronald King leka kwita Kabaka w'abanyayuganda leka kwita Kabaka Ssaabasajja Kabaka ahangare basebo ne banyabo twagala okuleeta okumanyisa ensi eri bannayuganda bannaffe abali wano n'abo bonna abalina omwoyo Uganda omwoyo mulungi abaagaliza Uganda okuba emirimu twagala okubamanyisa nti okutegeera kwaffe kumanyisiddwa nti Mayega ali Namibia olunaku n'ekiseera ky'olwaliro okuva luli lwe yagendayo era abeera afuna meetings bali mu kafubo ne ba officials ba Namibia naye Mayega tukuwoninga nti singa ogeza n'otta Kabaka waffe Mayega nawe tojja kusigala ng'omulamu Mayega okugjako nga ssebusiru bwa njoka okimanyi bulungi nti Buganda ye Uganda era Buganda bw'eba teriiwo ne Uganda teriiwo Mayega tukuwoninga era walemesezza n'abataka okulaba Kabaka Mayega, this is a serious warning to you. We are warning you against any torture. You've already tortured our king enough. You tried to poison him. You have tortured him. You have starved him of food. Mayega, you abducted our king because you want to take over the palace in Buganda and in Uganda. You have sold all the palace land. Mayega, we are warning you. We have known, we've got information, reliable information that you are in Namibia right now. You are holding meetings with Namibian officials, meeting after meeting. We don't know whatever you're planning to do. It is you who has hindered the Bataka from accessing the king. Mayega, we are calling upon you to stop whatever evil acts you're doing against King Ronald Muwenda Mutebi II. Mayega, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi appointed you as his prime minister. Little did he know you are a traitor, you are a killer, you are a murderer, you are a bloodsucker. We are warning you to spare our king. We are warning you, Mayega, to spare our king. We are speaking with a lot of pain in our hearts. Why are you torturing him? Even if he wasn't a king, he deserves to have a life, an independent life to enjoy his family. Why are you torturing him? After all that you've had, Mayega, please, we are warning you, please spare our king and set him free. We already know all your moves. We are following you wherever you go. Please, Mayega, speak to your inner man, speak to your heart, and stop torturing our king. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Yeah, thank you. Njabo ne basebo. Bajjajjaffe abasoiro ante abataka basoiro. Bajjajjaffe abasoiro tebandala bakusaba sajja Kabaka ate era tebasuubira nti bagenda mulabako. Nkiddamu. Bajjajjaffe abasoiro abataka. Kuba le bagenda kulinnya ekigere kyabwe Namibia tebalabanga kusaba soiro tebamulabangako era ebitundu bozanga kinana ku buli kikulu bayinza obutamulaba kubanga ennaku ze babasula mu hoteli zikoze eki ziweddeyo obuzibu buvudde luddawa obuzibu obuno
Mayiga bamutwalako ekitundu ky'abataka ne bagenda muki ewa Museveni afuna akasajja ku mutima azimba obuli maawa nga Nabbosa afuna amayinja weewuunye lwaki Nabbosa naye teyagendera ku bataka bali soka weebuuze Nabbosa yali chief coordinator eya coordinating lwaki teyagendera ku bataka bali mbuuza gwe kyali wange ali kuno jjajja wange ali kuno taata wange ali kuno lwaki Nabbosa Ssebugwawo teyagendera abataka bali beyaga nti agenda bakulembera abataka batuuka e Namibia kiki ekyazzeeko owulira bulungi nnyo batuuka e Namibia David Wasajja Apuuli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki Sara Kagere oba Sara Kafundi nga bawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga bagusindika Namibia nga balagira abali ku tiimu yaabwe akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali aba City Mafias obutakkiriza mutaka weyena yazze kulinnya kigero bakulasa basajja kabaka waali ne waatudde okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyattanya abantu nga n'abaganda kwe bali mu State House kennyini nga Museveni kuno kuwoli naawe n'owandiika ebbaluwa yennyini netuuka e Namibia ne bagamba nti tebageza era ne basinkana kabaka yadde kati abataka bali mu bbanga Museveni amaze obalabisa nti tebakyalina mugaso kati mu system ya divide and rule amaze okukozesa creatinze controversy between abataka abaliyo between Mayiga and his function led by Mayiga David Wasajja Agnes Nabawiiki Sara Kafuutu ne Mayiga kati ataddewo kye tuyita controversy differences kati ye n'atuula wali nga kyembasomesezza wali nti kati ye yatudde wali omupiira gumuli mu ngalo kati abataka essaawa zino abageze Namibia tebalina kye basobola kugamba baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebalina kye basobola kugamba baganda okujjako mu kuswala ennyo naye mbaga ebitundu ku 8 tebajja kulaka kabaka lw'ensonga bo bennyini ababasindiseeyo ate basindisa abaluwa nga bagamba abo tebageze ne basaba okulaba ki mujjukira basasulidde woteri ennaku mmeka ennaku 5 zigenda kuggwako bagenda bagamba ki already kati bo abataka bali Namibia bagamba naye kyekigenda maaso wano Museveni yabavuddemu Mayiga abalaga nti yalina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka n'ani alaba Ssaabasajja Kabaka ku bbaluwa ezawandiikiddwa they should get confirmation or authorization from Mayiga and he said himself mu bbaluwa nti ye abagenzeeyo tabamanyi tebafunira okusa mu nkola ya bulijjo mu Buganda mu nnono omutaka tasaba lukusa agenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka era Mayiga abeera wansi w'abataka abataka ebaddira ku badda ku Ssaabasajja Kabaka kati olwo batandise okufuula abataka bali ekitalina mugaso mu nsi muno kati kisekererwa abasoyiro kati kisekererwa oyo gye bayita system ya divide and rule under dictatorship bajjajja abataka bagenze Namibia kwe muli kuno kwe muli Museveni kwoli Mayiga kwoli Nabawiiki kwoli Sara Kafuutu kwoli David Wasajja kuno kwoli ndoza mutegedde ebbaluwa zaabwe and they have the State House and they have Mengo. They should not meet Ossi Kabaka because they didn't get authorization from Mengo. Who the hell is Mengo? A system divided divide and rule. Chikomekeza ngera Museveni yatuula wali ng'alinze ke muzannyo gwange guzannyibwa bukolebwa kati bali mu muzannyo gwe kino jala basibirira ntaana Museveni y'omu mu bufere bwe ajja kulagira personal oba private secretary we bawandiika speech abataka baze n'okufuna press conference in Namibia ne bayisa statement
nga ateeraga nti balabye Ssaabasajja Kabaka era ali mu mbeera nnungi era bino mbyogera mujja birabako era baganda mukakkane emitima ebyogera ku social media n'abazikolera ku social media balimba ffe Ssaabasajja Kabaka twamulabye bajjajjaffe abataka abali mu Namibia South abali stranded ngenda basaba ekigambo kimu obutateganya tekuzza nvuma bazzukulu ba Buganda tuwa ekitiibwa bajjajjaffe fengeri gye tuli bazzukulu bammwe aba .com era bwe musasula obuuma ku masomero oba mu mayigirizo gye tugenda okusoma mututwala kuyiga na kutegeera si bwe kiri tiye era bwe tutegeera ne tutandika okwogera ku nsonga enkulu ate munyiiga ne mugaa nti abaana bano basiru naye bwe tuyiga ne tabachallenginga mulowooza nti ate tuba tutegeera naye bwe tukichallengera nti bano abaana basiru kati kyekizibu ekiriwo nti oweerera omwana ng'oyagala ayiga abeere mugezi naye omwana bw'atandika okukulengeza ebintu mu ngeri eyiye gy'alabamu olw'okuba nti asomye nga gwe kale wasoma katoba tewasomerako ddala ate otandika nazaala ekyana kisiru ekyana kimbuuza kitya nga nze kitewaakyo simanyi abaana tebategeera ma tebakyawulira abantu bakulu bitiibwa naye nga gwe omuwadde school fees agenda asome ategedde kubira wano tuwandika nti otegedde ensonga zenjogera kumanyi sagala kuva wano nga abantu tebategedde ekindeeta ku social media kusomesa abantu kutegeera byensomesa oba byembabuulira abantu nga bataano muŋŋe nti mukitegedde n'abalala bajja bagoberera njagala abantu bataano mutayipinge nti byenjogera mubikutte mubitegeera bulungi nnyo oyo omu tutegedde njagala abantu bataano bokka katugende mu maaso temwewuunya nga private personal secretary wa Museveni owa State House ng'awandiise speech ennungi bagiwadde abasoiro abali Namibia ne basoma nga balaga nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era abazzukulu ba Buganda mukakkanye pressure ebyo mukola byonna Ssaabasajja Kabaka abisima naye mukendeze pressure mu abakulu abali emmengo ekitiibwa temuteeka na pressure ku government n'okwekalakaasa sort of mugirinde naye ng'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka kijja kuba kizibu nnyo okujjako nga ntanya kijja kuba kizibu nnyo kubanga Mayiga agamba yalina amaanyi he owns power mutegedde bulungi nnyo kati obuzibu bulabulira ddawa obuzibu bulabulira omusajja omutoolo David Wasajja muganda wange dettolongo obudde ettolo butuuse buli kyonna kyokola nkinamu akayivu yange wano ofuba nnyo okulaba nti ofuuka kabaka wa Buganda ekitajja kusoboka empale teyita mu mutwe oli musajja mutoolo ekyo naawe okimanyi otunze ettaka lya Buganda lino ddimalawo omusajja mukulu Jjajjaffe Kasujju Lubinga yagambye nti ku myaka gy'olina mu baana ba Muteesa bamanyi tebakola nkona mikolo gyonna gye bakola ku balangira ba Buganda era n'ebigango by'abalangira totuukangayo ne mu nkiko z'abalangira totuulangayo kati gwani mu Buganda era ofaakira ensi bannyabo ne basonjala bategeeza Dr. Kasasa eyaziikiddwa ng'omukopi Dr. Kasasa eyamusse yabadde David Wasajja under the influence of government jukira bakaanira ettaka lyeri waggulu ku lusozi okwali ennyumba ya Dr. Kasasa oyo musajja n'atwala ettaka lya Dr. Kasasa era ne mu kkooti mwabira nga ne omulamuzi kati bamuteeka ku high court muka Museveni yaani ono eyali mu bintu by'okunoonyereza ku ttaka mutayipinga awo abali mu kunoonya ku misango gy'okunoonyeza amataka simanyaani muka Museveni oyo kiwakkana genda obyebuulire Catherine bamugemerere mumayinza omutwe gwange bamuyita Catherine bamugemerere ettaka lye baaliko lye baleetayo Dr. Kasasa mujjukira bulungi nnyo bamuyita Catherine bamugemerere Dr. Kasasa ye yali dokita personal dokita wa Sir Edward Muteesa abadde musajja mugagga nnyo ng'alina bizinesi nyingi oyo musajja David Wasajja ng'akozesa Museveni basse Dr. Kasasa ebamuziika domulanga ku sibi nga baakola dokita kingi baakoze Dr. Kasasa oyo musajja David Wasajja yakatta n'abalangira n'abambejja basukka mukaaga ng'akweka history we yatukwa n'okweta mu kutta nnyina ng'era akweka history we
yesawa yemu yagala kutta Ssaabasajja Kabaka ng'okozesa amayiga ofuuke kabaka wabwe. It is impossible. Wano nyoko yali muto, yali Munyarwanda. Ndosobola kubeeradde kiweewa, tosobola. Teri akumanyi toli mutabani wa Muteesa. Abalangira bonna baakolebwako edda emikolo. Ku myaka egigenda mu 5 gy'olina, ani yakuteekako wadde bbuza? Ani yakuteekako wadde bbuza? Kasujjumi nga ye takumanyi takukolangako bukolo. Kati obeera kugamba nti oyagala Bwakabaka ogenda bukozesa ki? Baakuleta mu system ya Museveni ya divide and rule ne Kamafule. Baakuleta ne bakusimba olw'okuba nti okufaana si Luganda, ekifaananyi kya Ssensekere. Olw'okuba oli musobozi nakano kafuga k'Abanyarwanda ka face ne sole face ng'eya Muteesa ne bakuta buli mwana Muteesa. Tokolwa nkuwadde omukolo wadde ogwakiweewa mu Buganda. Kati obwalangira oguli luddawa. Bannyabo ne base batamanyi Dr. Kasasa mu n'abasajja bakulu baamuziika, baagaana wadde TV wadde radio ne CBS yennyini kebere BBS n'abalimbula abakimanyi Dr. Kasasa yajjabanga Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa. Baamuziikanga munaku. Enkola yiino baamu-isolatinga ne bamuwamba nga mulwadde, bamuggyako famire ye, bamuggyako emikwano, SFC ne takinga over mpaka lwe yafa, ne bawamba omulambo gwe ne bagutwala ku kyalo kyabwe gye bamuziika. Baateeka obutebe bwalinga 40 ne baziika Dr. Kasasa ng'abaziika embaata yaneti. Nga bayisa Dr. Agre Kiyingi we bayisiza Dr. Kasasa silently. Era singa president yagenda kutuziika Dr. Kiyingi temwandira bewadde live y'omulema nga baziika Kiyingi. Nenga wasajja yali mukono ogw'okutta Dr. Kasasa. Kyokka omusajja gwatta omusajja gwe yatta yajjanjabanga Sir Edward Muteesa. Kati mwenna Baganda bali wano. Ebintu bazza bakola ne bawamba omulambo gw'Oulanya, ne bawamba omulambo gwa Kaweesa, ne bawamba omulambo gwa Kasirye Gwanga, ne bawamba omulambo gwa Archbishop Kizito Lwanga, ne bawamba omulambo gwa Kagezi, bawambye Ogwanyi. Essaawa zino the same process and the same procedures, the same figures, the same people. Ebintu bya Kabaka bitakinga step ku step mu same system nga mulaba Kabaka bamuwambye. The same thing which is happening bamagana okwogera. Ekisinga okunnoma ebintu bya happening nga mbiraba. Bawamba abasajja bazze batta n'ensonga goloza bwaki ono David Simanyi Joseph ate yali mu system y'okuwambisa muganda we. Lwaki Mayiga yatekinze over ku mulambo Ssaabasajja Kabaka n'etatuukayo? Soka webuze Najjinda wafumbirwa mbaata wafumbirwa nkoko wadde waliwo ekikyamu Najjinda andibadde ogera n'aba Ssaabasajja Kabaka. Sanga lya Mbogo oli naye azifu omwana si wa Kabaka. Abaana ba Kabaka abala batali babo bonna mu ababulookinga n'abala bali baagala kuwanga kwa kudduka kuva mu ggwanga. Nkiddamu n'Abagereka gy'oli mu Amerika. Ssaabasajja Kabaka teyakuwasiza mu Amerika newankubadde obuwanga tebukukkiriza nti kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wandibadde wooli nga gwomu ku bantu abakaayana. Oli mu Amerika oli mu kulya pizza, oli mugenda mu botiki gula ngoye za bbeeyi, kubeerako TV kulaba Al Jazeera nakwe kuba makeup. Sanga lya Mbogo gandi mwana wa Mulwa Mutebi yandibadde essaawa zino ali ku kitaawe kabere jjunjuka mu musanga n'abuli ekituufu mujja kitegera n'ejjunju bamubulookinga okulaba Ssaabasajja Kabaka. Kyokka bamuwandiisa ebbaluwa n'azitambuza mu Amerika n'azitambuza e Canada nti taata mulungi nnyo gy'ali abatumidde. Be bagamba nti I need to see my father. Bamugamba gwe sirika. Abali okumpi n'ejjunju munoonya ajja babuulira. Okuva lyava mu Amerika ali luddawa. Ebintu babyalenjinga mbiraba Ssaabasajja Kabaka amuwambe bamukontrolinze nga bakontrolinze abantu abali bagenda okutta yamale baziika emirambo gya mu nkukutu kyekigenda maaso muganya okutegeera. N'abataka bafudde abajega bali mu bbanga. Omutaka wa Buganda lutuko kubanga otambula nga toyina ndagiriro otufu gy'olaga nga ne yakusigudde okugenda na bosa Ssebugo wasigadde mabega. Ensi mugenda gigamba ki? Kati mutegedde David Wasajja n'akabinja ke
bo basayininga tebaagala musajja akomewo ko baagala buli kimba kimalirize naye wasajja nkulayirira ensozi tezisinkana abantu basinkana mu bantu bonna njagala mu abantu aba Mayiga ne wasajja basigadde mu bapalekedde mu nsi muno njagala mu abantu aba wasajja ne Mayiga basigadde